Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinze okutulaba tukwagala nnyo. Gwali ku mukuto gwa There is Still Hope, ali ku Tish TV n'emikutu emirala. Webale kutugoberera, kama tukwebaza kubanga oli mulungi. Kitiibwa kyo n'amatendo, Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kakati ebibuzo bingi abamu nga bagamba omusumba ateekeddwa okukola oba tateekeddwa kukola. Yo aba ateekeddwa kukola bizinensi ki? Kuba ayinza ofuna bizinensi emufuga n'atasobola kubanga ate afuna obudde obw'okubanga alabirira ekisibo kye bamukwasa. Okukola si kibi naye ate mulimu ki? Ayinza ofuna omulimu ogumufuula bize atalina budde bwa kusumba. So yadde empita ayita ku mukutu ogumu n'ensanga omusumba Mire Nankubirwa ng'annyonnyola nawuliriza bulungi ne ndaba nga she's a woman of valor. Bamu ku bakyala beetaagiddwa okuba nga ate bayimirira. Vidiyo ye olaba kulembeddwa Omwoyo Omutukuvu ate ng'erimu sensi ezaalema n'abamu be tusuubira nti basobola okuvaayo ne bannyonnyola ensonga efaanaganako ate bw'etyo. Yabawuliza vidiyo eno bulungi nnyo. Gwakayana nti omusumba alina okukola oba talina kukola, ye waba alina okukola ateekeddwa okuba nga akola mulimu ki? Naawe musumba eyeewolereza nti nze nina kuba nga nsumba busumbi kisibo kya Katonda kwe nnina okulya. Omubulizi w'enjiri bw'anaalya ku njiri ye. Bajawulize bulungi onootegeera amazima, amazima gakufuula ow'eddembe oleme kuddayo kulwanagana na musumbawo, muleme kusikagana ate miguwa, wabula ofune okubikkulirwa okw'enjawulo. Tegeere n'engeri gy'oteekeddwa okuba nga okwatamu ebintu. Dakika zijja kuba nga 5. Kawulirize bulungi kawa obudde. Naye keetaaga nga okuzeemuko omwoyo oyinza obutabitegeera kubanga okubikkulirwa kugazimukko eri abo abato oba abakyali ku mata. Kale dakika 5 nzija. Mukama yeebale kunkuumira. Wuliriza kino kyabaweereza. Ekigambo obusumba kyava mu bulaalo. Njagala nkule kye bayita obusumba. N'ebibuuzo abantu bye balina ebingi. Abasumba lwaki tebakola? Abasumba lwaki tebaba na mirimu? Lwaki tebaagala kukola? Kati kansooke nkusomese kye bayita obusumba. Obusumba kigambo kya lulimi lwa bulunzi. Obusumba kyava mu kulunda. Okuyita omusumba kitegeeza mulunzi. Obulunzi kwe kwava kye bayita obusumba. Era Dawudi yayogerera ddala yagamba nti Mukama ye musumba wange kubanga lwaki? Anti antwala ku muddo omuto, antwala n'ennywa amazzi amateefu, omulaalo aba musumba. Kati ekintu kye bayita obusumba ngenda tematema akantu kano ojja kuntegeera kitegeeza mulaalo. Era ffe ab'endagaano empya tulina n'akabonero nti Kristo bwe yali azaalibwa yazaalibwa mu kiraalo. Akabonero kaki? Ka shepherd oba obusumba. Ontegeera Yesu Kristo yali tazaalibwa kuzaalibwa mu ddwaliro emulago oba era yazaalibwa ku mulimu kubanga musumba. Yazaalibwa mu kiraalo. Kati njagala mbulira ekyo kye bayita obusumba n'emirimu. Obusumba kitegeeza obulaalo. Kati bwe tufayo tugenda mu byafaayo bya Bayibuli n'endagaano enkadde, abasumba tebaabanga bangi. Abasumba baabanga batono era obusumba bwali tebunaakulabisibwa nnyo, baabanga bannabbi. Naye lwaki tebaabanga na mirimu gya mikono? Tebaagendanga ku mirimu gya mikono, baabanga bali strict ku mulimu. Naye buli mulembe gukyuka, ate buli mulembe gujja n'ebyagwo. Njagala nno ntegeere kubanga olwaleero amatu g'abantu gawaawala, buli muntu abitegeera bulala, buli muntu abyogera bubwe. Kati leero njagala nkuule kye bayita obusumba. Obusumba kitegeeza obulaalo. Otegeera kye ŋŋamba? Omusumba aba mulaalo, omulunzi. Kati abasumba bedda nga ffe tetunnabaawo okuguna omulembe gw'endagaano empya, baabanga balya biweebwayo era yatuulangaawo abantu ne baleetanga embuzi n'ente, ebimu eby'ekkumi, eby'embuzi, eby'ebisolo. Kati abasumba bano baakwatanga ebisolo byabwe bye babawadde ng'ekiweebwayo ne bateeka mu bisibo byabwe. Era eky'amazima omulimu ogusookera ddala ogw'omusumba aba n'ekisibo.
si kino eky'abantu naye ebisibo ebyaddala. Abasumba abaddala baba balunzi. Ontegedde bulungi tokitankana. Abasumba abaddala baba n'ebisibo ewaka. Ebisibo ebyo kwe bajja ne balya ennyama oba abantu be baleeta ne bawaayo mu maaso ga Katonda. Abasumba Katonda abawa obuyinza okulya ebintu ebyo. Ontegedde bulungi. Abasumba Katonda abawa obuyinza okulya ebintu ebyo abantu bwe baleese lwakuba nti omulembe gwakyuka ne guyingiramu obulimba n'obuyaaye n'obubbi. Naye yandibadde enteekateeka ya Katonda oba eyali enteekateeka ya Katonda omusumba alya ku mulimu ogwo. Kambabulira obusumba mulimu. Oba ntegeera obusumba mulimu ogwaddala lwakuba kyayingiramu enfuufu kirimu obuyaaye okweyagaliza kungi. Era omuntu asobola okutandika omulimu ng'ogw'ekkanisa naye ng'atandise kufunamu. Naye awatali ekyo okuyitibwa okwaddala obusumba mulimu. Lwaki Katonda abagamba nti mulyenga ku kyoto ekyo? Abantu nabagamba nti abantu bakuŋŋaanya ne banoonya Katonda kiyitibwa kyoto. Nti banaalyanga ebiweebwayo, banaalyanga ebimu eby'ekkumi Bayibuli bw'etugamba. Naye bw'okyogera olabikanga kati olwaleero asasamaza okusinziira ku nsi bwefaanana naye bwe tuba tuzzeeyo mu mazima. Guno nagwo omulimu gwa ddala. Twogera n'emitima egimenyese, tukansolinga abantu ne tubazaamu amaanyi. Ababa baasoberwa tubalina engeri gye tubanyigamu ne batereera bwe biba si bya kiyaaye nga bya mazima ddala. Guno guba mulimu. Ensonga ey'okubiri, Katonda yava ku ki? Okugamba abantu bano abamuweereza nti babe nga bali awo nga balya ku kyoto ekyo nga balya ku biweebwayo abantu bye baba baleese olw'obutaataatagana mu bwongo bwabwe. Naye nga Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda kukola era yamuwa emikono ebiri kukola era n'agamba nti ensingi tonze n'engiteekamu omuntu agirimenga kukola. Kati kitegeeza nti nange Katonda baba mpadde omulimu mba nina okuba nga nkola mu nnyumba ye. Naye olw'okuba ensi egenze ekyuka ekyamazima omuntu aweereza Katonda yandibadde era alina omulimu. Naye emirimu gyaffe kuba kulunda ng'olina ebisolo byo olina wojja. Kati bano abantu abalese ebiweebwayo ate jjukira edda abantu abakulemberanga mu Bwakabaka baabanga batono. Baabanga batono nnyo abasumba. Kati ebyobugagga byabangawo ekitakyasoboka leero kubanga leero muyingiddemu ebintu bingi abalala beeyagaliza oba bituufu olwo bakola mu kanisa nga beeyagaliza bafune emmere. Naye ekyamazima omulimu gw'omusumba bulaalo. Omusumba kitegeeza mulaalo. So si okusumba abantu bokka naye n'ebisolo ffe tubirunda. Omusumba owaddala alina okuba n'ekiraalo ekyaddala. Omusumba owaddala aba n'ekiraalo ekyaddala. Mwalya, mwatoola, mwakola ki, kwawa Mukama ate naye kwalya ne bali abaleese ebintu byabwe mwateeka ne byongera okugaziwa. Omusumba owaddala aba mulaalo, obulaalo obwaddala. Era ekibayita omusumba kyava mu bulaalo. Nti omusumba aba n'omuggo, ogwo omuggo gulanga obusumba ate obusumba kitegeeza obulunzi. Ontegedde? Ndowooza omaze n'okitegeera. Kati olwaleero kankubuulireyo katono nnyo kano nga mmaliriza. Tikigenda kubeera kya nnaku oba oli ku katuuti bw'oti wakabikula bw'oti Bayibuli abantu bakuŋŋaanye bali 2 3 kale naye baba 3 kale naye baba 10 naye nga baze bawulira okuva eri Katonda. Kubanga newankubadde ekkanisa ziringa ezoonoonese naye amazima gasigalawo tebantu balina okuwulira okuva eri Katonda. Nakati bo wakabikula Bayibuli ne bakukubira essimu ne bakugamba nti nkubuulire eŋŋano yayingiddemu amazzi. Emmotoka yonna ey'eŋŋano nga bwe wagireese yayingiddemu amazzi. Gaba eŋŋano eyo ebalirwamu milioni 10. Ennyiri togenda zijjukira. Ennyiri togenda zijjukira. Ekyova olaba abasumba ate nga balina bizinesi basajja balina okuba n'obwongo bwe abakazi balina okuba n'obwongo. First of all oyiga okulimba. Oyiga okulimba ate oli musumba ate oli ddiira wa ttaka weetaaga okusaba ennyo. Oluusi ebimu biyinza okulemerera. Kale nno naye ng'ate ekyamazima okukola weekuli okusinziira ku mulembe nga bwe gufaanana. Naye manya kino obusumba kitegeeza obulaalo. Ate omulimu ogwaddala ddala omusumba gw'alina okuba nagwo alina okuba n'ekiraalo ewaka. Ekiraalo eky'ebisolo mwajja mwalya. Ate ne bana abantu abawaayo avunaanyizibwa okulya ku ebyo. Kale n'aba n'omutima oguli sorted okutereerera ddala n'awulira okuva eri Katonda n'alyoka aleeta eri abantu. Naye ng'ensi bwefaanana kati bwetankuuse wekanga ogenze ku mulimu ng'otandise okukola. Naye obusumba kitegeeza obulaalo.
Mukama akunkuumire agaziye ekisibo kyo ekyo kyolunda eky'abantu nekyolunda ewaka. Nkusuubira okuba nti eko olinayo ekisibo ne bwe kinaaba kya nkoko ne bwe kinaaba kya mbuzi ne bwe kinaaba kya nte. Eyo omulimu gwaffe tubeera abasumba ab'ebisibo eby'ensolo ate n'eby'abantu. N'emirimu gy'okola Mukama akikubalira okuba omukisa akwongereko. Sigadde ni omusumba Miriam Wamala. Bye. Kale kansobera omusumba omuwulidde bulungi nnyo nga nnyonnyola ensonga ezo. Omusumba ateekeddwa okuba ng'akola oba nedda n'okuba kukola mulimu ki omusumba oyo gw'ateekeddwa okuba ng'ate akola. Okuba ennaku zino byayonooneka muganda wange. Mulimu abantu abeeyise bokka nga Mukama tannabayita. Kati be basinze okuba nga baleeta obuzibu kubanga edda mu ndagaano enkadde abasumba bawangayo all their life eri endiga. N'ekyokubiri nti zino endiga nazo zaawangayo obulamu bwazo zonna, nti omuntu yaleetaga nga tebamukase. Okitegedde? N'omusumba teyatunuuliranga ndiga, ye yaliwo okuba ng'akola mulimu gwe. Naye ebiro bino nga bagambye nti bikyuse, olina oteekeddwa okuba ng'okola ekisooka. Ekyokubiri nti okukkiriza kw'abangi kwawola. Ekyokusatu nti muyingiddemu ebicupuli bingi ne bireetera okuba nga nazino endiga nkoowu, tezikyayagala kuwaayo nga we ziteekeddwa kuba nga zikola ki ng'ate ziwaayo. Zabbuli 23 Dawudi agamba musumba Yesu ye musumba wange oba Mukama ye musumba wange seetaagenga aŋŋalamiza ku muddo. Kitegeeza nti waliwo roles ez'omusumba omutuufu. Nze njagala tulabeko olunaku lwaleero roles nga omusumba omutuufu gwe bakwasizza ekisibo. Biri bintu bisatu byalina okuba ng'ate atunuulira oba byalina okuba ng'atambulirako. Ekisookera ddala sacrificial protection, alina okukola ekisoboka ekiba kyetaagisa okwewaayo ku lw'endiga zino ng'alina okuba nga yeewaayo nga Yesu bwe yakikola. Naye abasumba b'ennaku zino muganda wange ate endiga ze zirina okuba nga zeewaayo ku lwabwe. Ekintu ekyokubiri alina okuba nga ayamba endiga zino okuba nga zirina close relationship n'ennyinizo, kubanga musumba gwe pastori bakuwa buwi okuba ng'olabirira endiga zino, naye ate waliwo nnyinizo overall. Kati olina okuyamba endiga zino okuba nga zirina that closeness relationship ne Mukama waazo. Naye kati abasumba b'ennaku zino endiga bazezizza, be ba Yesu, be balabirizi, be bakwasa buli kimu abalabika nga bakikoze ki bakizizza. N'ekintu ekyokusatu guidance and provision. Omusumba olina okuba nga oluŋŋamya endiga nga Dawudi kyagamba nti anuŋŋamya antwala ku ddundiro. Ate olina okuba nga endiga zino oziprovidingira. You must provide for the flock. Naye kaakati endiga ze zirina okuba nga ziwa omusumba. N'omusumba ne waba alina obusobozi era paka anyigiriza ndiga. Endiga ne weba nga yeetagayo ekikopo kya buwunga n'ekikopo ky'ebijaajalo etwala olunaku eyite mu lunaku, nga musumba tasobola, ali ku bikoko nga tasobola kubanga awaayo olw'endiga zino, wabula okuba nga ate zo azinyuunyuuta. That's the biggest problem we have n'abasumba b'ennaku zino. Naye omusumba okukola mu guno omulembe kituufu, kubanga either ogenda kucompromisinga or you have to work and take care of your family. Naye ate nga ffe endiga era tekituggyako buvunaanyizibwa okuba nga ate tukola kituteekeddwa okuba nga tetukola. Ekintu ekyokubiri, mulimu ki pasita gw'oteekeddwa okuba okola, kubanga n'ekyo kikulu. Okukola si kibi naye ate mulimu ki. Waliwo omulimu nga endiga weeba egukola tewali buzibu, kuba tulina endiga ezijja Sande yokka zitannaba kubeera so committed nga tewali buzibu. Naye nga ate gwe pasita ofuna omulimu ogwo obuweereza buba bumaze okuggwa, nti olina okufuna enough time with God. Olina okuba ng'owulira okuva eri Katonda agamba ki. Okitegedde? Katonda anjagaza ki, bubaka ki bwampa eri abantu be. Kati nga w'olemererwa okuba ng'ofuna that ample time, jjukira omulimu gukuvuga speed, ogenda tandika okucompromisinga
enjiri ogenda tandika okukozesa experience, ogenda wuliriza njiri z'abalala okole copy and paste. Kati n'omulimu gwennyini ng'omusumba nagwo gumatalinga. Amenyeeko emirimu egimu nga pastor, kati tugeze nga ba MP abasinga balondeddwa okuba nga babadde ba pastor ne balondebwa okuba ba MP, ekisajja kigenda okuggwako nga they are not pure MPs, nga they have compromised. Nza kubuulira nga bekkiryanyiza. Why? Kubanga ebifo ebimu birina amaanyi agafugiramu. Olina okubeera so careful. Agambye okubeera bbulooka w'ettaka. Omanyi obulimba obuli mu babbulooka b'amataka? Olina okuba ng'oyongeramu, olina okuba ng'olimba. Amazzi weegaali naye nga tewali. Essomero otambulawo na bigere, kutemya na kuzibula naye ng'essomero gaalinya taxi. Kale n'osasula ettaka nti enkuba nti wano enkuba ne weetonyera omwezi tolaba ku kye bayita mataba. Kumbe bwayise paati 2. Kati bwe buzibu obuli awo nti n'okubanga oteekamu akalimi. Kati waliwo emirimu egimu nga gyo mizibu muganda wange, naddala eri abasumba baffe. Okitegeera? Kakati ekyo nakyo kikulu nnyo, naye ng'okukola tuteekeddwa okuba nga tukola, okwewala tu compromise. Pawulo kyayogerako ndikola n'emikono gyange, si nti yali yeewala okuba nga endiga zino azifuukira ekizibu. Naye ekintu ekirala kye tuteekeddwa okuba nga ate tumanya ngaffe abaki, ngaffe ate abasumba, kwe kubanga ozimba enkolagana ne Katonda. Kyekyo kintu kikulu nnyo. Kwaffe tumaliza ebiseera nga tutandise okubanga enkolagana zaffe tuzizimbye n'endiga. Naye nga yatukwasa endiga ne tumwerabira, ne tukama endiga ne zifa n'okufa. Tetuziwa muddo, tetuziwa mmere ze ziteekeddwa kuba nga zirya, wabula tuzikama bukami. Kiringa onooba n'ente eyo nga gw'ogikama togiwa, ogikama togiwa, ogikama togiwa. Ente eyo ejjatuuka ekiseera nga tesobola kuwa wadde n'ekikopo ky'amata, yali ekuwa lita 2. Ejjatuuka ekiseera ekyuse n'endabika nga wali osobola ogitunda milioni 2 nga tusaana kuwa milioni 1. Lwaki? Nti olina ogiwa wadde erina okuba ng'ekuwa. Kati kyekiri mu kkanisa y'ebiro bino. Tasumba tutuusa kiseera emigugu gyonna ne tugitikka abantu, ne tugitikka endiga zino. Naye ng'ate na zino endiga tulina oziriisa okubaako kye zifuna okutuwa. Olina ogiwa emmere eteekeddwa okuba ng'eriibwa esobole okufuna amata. Olina ogiwa emmere ennamu. Naye zino endiga tugenda ne tuzisuubiza eggulu n'ensi nga byonna bye tuzisuubiza tebiriiyo oba tebiriba nayo. So omusumba oyo abadde n'ebigambo birungi nnyo. Mmanyi gw'alina okubikkulira okugazi, obikkuliddwa era otegeeredde ddala mazima. Abadde akaayana musumba olina kukola, toteekeddwa kukola. Ebiro bye tulimu ekyaddala Mukama abakuwadde opportunity ekola musumba, kola. Naye lwakuba nti waliwo omulimu gw'otateekeddwa kuba ng'okola, si nti gwa sitaani, nedda, wabula guyinza obutakuwa budde bumala. Tulabyeko bangi before nga tebannatandika kukola baali banywevu mu Kristo Yesu, naye kasita baafuna emirimu, muganda wange, emirimu gy'abawuuba, emirimu gyali obudde bwabwe, tebakyali ku level gye baliko, ate ne level Yesu gy'abasuubira okubaako abayinza obatagituukako olwa ebyetaago oba olw'emirimu ki ate gye bakola. So kibadde kigambo kirungi, kibadde kigambo ky'amagezi. Ndowooza gw'alina okubikkulira okugazi otegedde. Musumba oba olinayo awo akaspace ewaka, teekawo obukoko, teekawo obubuzi, kola ebintu ebinakuwa obudde ate okuweereza Mukama, naye ng'ate ne famire nazo nga zifuna ekyokulya, tuleme kuba nga ate twesittaza endiga. In brief, omusumba alina okukola, yes, musumba olina okuba nga ate okola. Katonda bakugambya nti tokola, tuula, aba amaze oteekawo already provision. Bagambye olina okuba ng'olinawo ebiriga byawe, ebiteebyo, bikokokoko,
ng'abasumba b'edda nti bo baali balunzi typically nga ekyokuba nga balunda endiga ez'omwoyo okuli ow'endiga zino ez'omwoyo nga ne balunzi so nga bamanyi okukwata endiga endwadde naye bagenda omuntu ogenda n'omulanga talimu wadde kasikiiru akalabirira endiga ekitegeera ng'omuntu yalina kubeera muzzu ng'alabirira nkima ng'onya n'abatandika kyaki kati abantu abayisanga ng'onya talinamu wadde laavu naye omulunzi omutuufu yatunuulira endiga n'agamba endiga eyo nerabika ndwadde naye nga gwe tonnaba nakitegeera n'agamba endiga eyo ndwadde endiga eyo eri mu kiro weziti aba yagisoma in and out kati ye musumba olina okubanga endiga z'ozitegeera buli emu ng'omanyi w'ogiyamba buli emu omanyi w'ogikwata buli emu omanyi w'ogidaabiriza okitegedde ojja kuba omusumba omutuufu naye gwe endiga ezireeta ssente zokka z'owa obudde z'okyalira z'osabira mu nnimi z'osiibirako bambi zino ezitalinaayo kantu konna ezo zo ebyazo bya Yesu Kristo gwe tokyabirinamu oyagala balina ttooke wamakkiriza Kristo yennyini endiga era ye musumba omukulu bano be yawaako obukulu basobole okuba nga balabirira endiga ze abamu muganda wange baabivaako dda gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde mukuwa beera omulokozi era mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina kaneetolemuko katono ebigambo ebyo bibadde bikulu nnyo batono nnyo b'osanga nga balina ebigambo ebifaanaganako bwe bityo abasumba b'ennaku zino abakibake olina okuba nga okibaka okize eno okibake okiteeka eno otambule nakyo otuuke waka nga tolina kyobase enkyodddeyo obake okolenga gwakubaka naye nga byobase tebiriyo kaneetolemuko katono nnyo oyekomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.